amanya gange nzisikate Julius somera Cornerstone Junior School imsanyufu nnyo bana funye okulonera okuna nebaza abazadde bange n'abasomesa bange okunyamba n'embiyite nebaza abasomesa bange abanyambinga okurivisinga n'emikwano gyange aginyambyeko ne Mukama Katonda asomeseza wakola otya mu mook nafuna 6 kakati kiki ekyenjawulo kye wateekamu oluvannyuma lw'okufuna 6 kati n'oba ng'osobodde kufuna 4 negattanga mu discussion groups ne revisinga no revisinga nengenda nembuuza nga abasomesa kisobola okunyamba okuyita okay oyagala kukola ki oyagala kusomera wa secondary secondary mbadde njagala gisomera Bishop Senior Secondary School okay abazadde be baani amannya mubeerawa bazadde bange maama ye Nakubula Aaron taata ye Kasirye Godfrey okay uyo manya gange gali Obotrain mama nafunye buna bazadde bange babayita tata ali Obo Alan Warayamu mama bamuyita Obo Rachel nsanyuse nnyo bakufuna buna nafuna buna nabeera nsoma nabeera revising ebitabo discussion groups enesiga ne Katonda oyagala kusomerawo njagala kusomera Seta High main campus okay mubeerawa tubeera Seta amanya Mrs. Obo Rachel omwana ye train Obo omwana yafunye buna twebaza Katonda tubadde tusabiranga abaana okuva lwe natandika okusomesa nsabira abaana okufuna 4, 8 maximum 20 naye nebaza Katonda naffe ku luno akitukoledde tufunye 4 ekitiibwa kya Katonda ono first born oba eri abalala basooka eri abalala yasooka yafuna 7 owokubiri yafuna 5 ono afunye 4 okay abanya nze mwandi musawo kukolera ku kyakyo Uganda Hospital ng'aheedinga ttiimu y'abasawo abajjanjabi n'abazaalisa mwana wange Yesekaja Julius eyafunye aggregate nebaza Katonda olwekyo obuwanguzi bwatutuusizzaako bwaffe ffenna nga famire naye abadde ng'ansuubiza nga bw'aba ava ewaka mugamba kati tambulise tutubone twogera akanaddayo kusomero nomugamba kati tambulituuse enkya ogenda beera genda kusoma nnyo genda funa aggregate 4 kati ngera bwe tuveeraka nga bw'atafuna ojja funa 4 tufunye 5 naye era abadde progressinga bulungi naye nze neebaza nnyo essomero omwana oyo namubawanga alina emyaka 3 baby class n'asomerawo nasare bebe najja mutooku netujuza foomu ya transition netugenda mupiwa mpaka mupise kati nga environment y'essomero eyo nayo nakolaki agimanyi bulungi abasomesa mukwano gye buli omu ng'amusapootinga nga yonna mwana wange abadde nga sereebu essomero lino lyonna lyonna buli muntu yenna amumanyi nga buli muntu yenna mukwano gwe era nga wabeerawo ngaoba adeclininzemu ng'omusomesa akubira akasimu amusekaja kiki baadecliningamu kiki ekigenda mu maaso bagamba ati wali kuzibu nze mumanyi ajja kukola bulungi era nebaza Katonda nebaza abasomesa bonna bamutandika ku nasale tikya Aniti tikya Teewo najja nagenda mu primary tikya Silvia tikya Jackie tikya Mayanja abasomesa bonna amala amannya ndabika sigawagoliddeeko naye bonna amanya Chala Immaculate Mawanda Cornerstone Junior School twebaza nnyo Mukama nti ebibuuzo byaffe eby'ekyomusanvu 2022 byakomyewo nga abaana baffe bayise nnyo abaana abasinga bonna bayitidde mu first grade twatuza abaana bangi guno omulundi ng'ogaseeko abaana abataatula mwaka guli 2021 naye bonna bayitidde mu first grade twebaza Mukama twafunye abaana bangi abafunye obuna abafunye obutaano abafunye 6 njagala okwebaza abasomesa olw'okuba nti baawaayo omuwendo ne batusomesa abaana bano bulungi abasomesa bonna okuvira ddala ku nasale paka ku P7 bakoze omulimu gw'amaanyi twebaza Mukama nnyo nnyini ddala n'olw'abazadde abatakoowa
kuwaayo baana nakubaweerera nakubawa buli kimu kyetaagisa okusobola okubasapootinga okusoma obulungi. Tubeebaliza ddala bazadde baffe, twebaza nnyo Mukama n'olw'abaana bennyini abawaayo nabo omuwendo okusobola okusoma obulungi. Abaana bonna mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tukkiriza nti tujja kukontinuinga okusomesa abaana era bonna nga bayita